All right, pay attention to details. Manyeno video egenda bera mpanvu, but pay attention. Ofunemu ekyokuyiga nti kituyambe fena abali mu nkyukakyuka. Sikolera seducing muntu yena kujja mu nkyukakyuka. Gwobola abantu ebintu bitambula bulungi, sigala ku side joliko, sikuina ko buzibu. Kubanze sobola ku seducing to love your country. No, I can't do that. Now listen to details. Tubaddewo n'ebibiina bingi mu Uganda nga birwanyisa na Kyemalira, nga birwanyisa Museveni. Tubaddewo n'ebibiina nga FDC, ne tubeerawo ne UPC, ne tubeerawo ne DP, ne tubeerawo ne NUP. Naye bw'oba otunudde bulungi, NUP bagikuba nnyo. NUP bagezezzaako naye balaba tegenda. Kati pay attention to details. Olaba we mubeera mu revolution, buli ssalo yeetaagisa okukozesa. Oba yena omuntu nga yalalwanyeeko ku street, oba omuntu nga mwali mulwanyeeko ebibinja nga bya mirundi ebiri, ebibinja nga birwana like nga muli mu kulwanagana abantu ba mirundi ebiri, nga kino kibinja kirina abantu nga 10, kinakyo kirina abantu nga 10, kyemusanga kyemukozesa. Akwata enkumbi, akwata embazi, akwata omuggo, akwata ejinja, mukozesa byonna. That is the revolution. But those parties, ebyo ebibiina byolaba ebyo ebikadde ebyo byenkubalidde bi FDC, bi DP, bi UPC, bibadde bifokasinga nnyo ku kintu kimu kalulu, nti katuma ababaka mu parliament twesimbe ku Museveni tumujjeko. Ekyo tekikola. Kati NUP ekuta omwana ku internet, ekuta omwana akwata ku bayimbi. Tulinawo abakwata ku bayimbi, ne tubeerawo n'abakwata ku ba MP abali enguzi, ne tubeerawo n'abaana nga bo baliwo kutambuza mawulire wano ku social media amatuufu. They have to talk of facts. They have to show how roads are poor. They have to show how empty hospitals are. Uchege bagenda kukola buli kimu. Waliwo abalaga buli kimu ekiri mu ggwanga. Waliwo abaana abali intellectual wano ku internet, ne tubeera ne ba MP nga ba lawyer bamanya amateeka. Kati NUP ekibiina kya nkyukakyuka naye kijjudde siteero zonna ezijjako na Kyemalira. Tugezezzaako kyonna kye tukola tukikola. Kati kyeyava olaba Museveni agezaako kyonna. Kati system ebadde eriwo nga esinze okugumiza bannakyemalira ebiseera ebisinga mu politics, esingira ddala be musician, those artists babadde bakola nnyo. Jukira, for them they gather a number of people, they can pass information. You know, dictator can do everything to seduce people. Dictator have been using those artists to pass information. Nga bakunganya abantu mu bivulu ne babagamba ebigambo byonna Museveni biki ne babeera nga Museveni wabazze katukirize azze mu kitundu ajjayo n'abayimbi be bakamiliyoni babebekulu abantu ne bamatiza abantu ku ground. Kati tukulayirira NUP ekyo yakiganye. Gwe oba oli muyimbi ng'olaga nti osobola oyimbirako mu nkyukakyuka ate n'oyimbirako mu NRM, tetukwagalayo. Era baganye liri paso nayo bagenda kukwatako. Allen Skin twamwesonyiwa. Whatever the case it is, tetwetaaga manyira ddala, tetwetaaga manya. Kati NUP nkugambye erina gadgets zonna okusinga biri ebibiina ebirala bibadde bikozesa. Babibadde bikozesa one method of just election. Nga bakeera ku makya ne bateekawo ba member of parliament ne bagenda mu parliament, ne babeerayo nga bali eyo, bwe batuuka eyo nga babawa enguzi. Bwe bamala obawa enguzi nga bakoma wano ku ground ngera babongera. Okitegera? Naye NUP ffe tutaddewo forms zonna. Kati gwe MP genda mu parliament lya enguzi, okome wano ku ground akalulu bakukube. Oba oli wa NUP ffe tetufaayo, tukusabula. Okitegera? Tetufaayo. Omuyimbi simanyi gwoyimbirako eno n'eno tetwagala. Okitegera? Tetwagala. That's why
Nuupu yanjawulo omuko mu bibiina byonna ebibaddewo. Okitegera? Era kyeva olaba ebibiina byonna ebibaddewo nga bifuna omusimbi nga bigenda eyo nga byebuzaabuza nti bigenze kukyuka kulwanirira nkyukakyuka batuukeyo nga bafuna ssente bali mu kulwana NUP. Okitegera? Let me go and do research. I'm coming with other evidence.